muve ku mwanyi bannange yenne yagambye president mbo bajjewo UCDA mbwe mwanyi bazitwale mu ministry to do what? Ministry ya agriculture kati we munatwale mwanyi nga added value ejja buli mubbi ayimba added value emwanyi tuspeke ka added value. Yes, we know you CDA can do that. Musibanya mbuya cutting government costs ngo ina ba MP bitano lwaki tosala kaba baka mu parliament bomu cutting costs. Why don't you cut the MPs in the parliament if you are really serious nti okendeza expenditure mwina ba minister kinana mubana? Are you really serious that bojao you CDA mwa cutting government costs? Are you serious? Do you even know what you are talking about? Oinabala disi basatu. Why don't you cut other diseases? If we are really serious, tuli mo cutting costs. No, let us be serious, by the way. Move ku mwanyi. UCDA ekozo omulimo gw'amaanyi okutumbula mwanyi. Olwalere mwanyi zituwasete nyingi ng'eggwanga. Kati emwanyi tezikyalina za Buganda. Buli wamu balimye mwanyi, abasoga balimye mwanyi, abanyankole balimye mwanyi. Everybody has grown coffee. The biggest betrayal is betraying the farmers. Government ene ekole ebirala byonna naye eve ku balimi. Muve ku balimi. Abalimi be basinga obungi. If it is good kyemukola, why is everybody against it? Lwaki abalimi b'emwanyi bali against? Mboya cutting costs. Mbosibanya supplementary. Tewali bya supplementary mu mwanyi. Muve ku UCDA. Emwanyi muzirekenga ziri independent. Twetaaga ekitongole ekiri independent ekirwanise mwanyi. Ekirabirire mwanyi. Muve ku mwanyi. Emwanyi ky'ekyobugagga kyokka kyetusigazizza. Ko omuntu alime emwanyi ye. Emwanyi ye onule crop. Ndabya amawanga gonna agalime emwanyi. Tewali yo mwanyi gye balwaningira mu ministry. Mpaye eggwanga limu. Ne Brazil tekikolanga. Even Ethiopia has not done it. Why are you doing it? Yeah. Musaba added value yasobola oteekebwako nga UCDA weeri. Ne okwate ministry ya agriculture eyagwedda. The Ministry of Agriculture is scoring 0 on everything. Yet it is one of the most funded ministries in Uganda. Ministry of Agriculture. Eyo Ministry of Agriculture. Bakolako budget okuba enzige n'amayinja. Is that the ministry? That made a full budget tubagulire amayinja bakuba enzige. Really? That's why we are going to twala emwanyi z'abana Uganda. Mu ministry eyagala okugula amayinja ekuba enzige. Really? You think we have forgot 12 Eyo Ministry of Agriculture yakolako budget recently. Mbutu bagulira amayinja bakuba enzige. That's why jotwale mwanyi z'abana Uganda. What has the ministry done? Agriculture. That's why nalima butiko. They can't even grow mushrooms obwe kuzaboka. Jotwale mwanyi zaffe. Muve ku mwanyi bannange. Ku kintu ky'emwanyi tugenda kutabuka bazawe. Mwemwe naba wa president amagezi amafu. What's wrong with UCDA? So Syria wanti ntero okulwanirira ennyo okubeera ku mwanju. Era ffe waliwo n'abantu abansangeyo ne babuuza nti bannange bulijjo bwoti bwoli kale singa abantu baali bakimanyi nti bwoti bwoli ne mbaga nsifa sirwana nnyo era kufiirawo nti bamanye nnyo bampaane nnyo kuba ebyo sirikulu. So it's my first time to do a TikTok video. Singa mbadde njagala nnyo okumanya n'okundaba singa nsiiba ku live waba followers nange mbalina. Natulende nnyo nako ku TikTok ebbanga ddene naye era live saagikola. So ngenza okuvaayo nga ndaba nti waliwo eggwanga gye liraga abantu abamu abatajjansa gye baagala okulitwala nga wakyama. Junior, ompulira bulungi? Yes, tukuwulira. Ekimu ku bizibu by'eggwanga lino ebyo byonna by'oli mu kunyumya emwanyi waliwo abamiss advising the president bula. Ekizibu ky'eggwanga lino kireki? Discipleship. The country lacks discipleship. Twale mu okufuna abalambika nga be batuufu.
singa eggwanga lyalina abalambikanga be batuufu singa emmwanyi ne mu UCD ekolerayo singa ne bw'ogijjayo n'ogitwala mu mayivu era ekolerayo naye kati mukubagana n'empawa ne ku bintu eby'enjawulo tutuuke okulaba abantu abayita abakozi ba gavumenti nga bagamba omuntu eyaloopye nti omwana we bamukwata nga bajula na kumugwa mu bulago beefudde mouths for hire obeera otya omumwa omupangisi iwe senior presidential advisor kikyobiisanya n'abanaku abanoonya obwenkanya obusungu fulufiga bwalina simanyi na gyabujja obusungu abujjawa kunga guli omusango gwa mwami n'omukyala omukyala agamba omwana yakugamba omukwata balemeddwa okukkanya bagenze mu kooti ebataawuluze etubuulira ani alimba ani atalimba ani mutuukirivu ani atali ani yawaayidde ani atawaayidde nsuubira nga senior presidential advisor yenna oba omukozi wa gavumenti yenna oba omukulembeze yenna eyaliyingidde mu nsonga eyo yalibadde akola gwa discipleship kulambika nti gundi gwe bw'oba ogenda mu kooti tebalimbirayo kubanga okulimba mu kooti omusango ogwo baguyita to lie on oath musango osobola ogenda mu kooti ng'ogenze nga witness n'okakkananga naye bakusibiddeyo kubanga oba omaze okuwanika bayibuli oba korani ate n'olimbirayo to lie on oath is a crime twalibadde ffe abakulembeze tukanya kulambika twalibadde tubuuza ebibuuzo magic questions mu musango guno nti abaffe omwana gwe baakwata ali luddawa how safe is she tewabaawo amutuusaako obulabe nga tayagala ayogere baganda be abaawa obujulizi ne bamala ne beekuba endobo ne beekyusa how safe are those young ladies betwalaba ani abalina famire eno tugikumyekumye tutya okulaba nga tekunkumuka kusaanirawo ddala lwansobi ya muntu omu oba ababiri teri akakasa oba Hajji kino yakikola oba nedda tewali yadde no kooti yeyina okwesigama ku tebayita admissible evidence tolowooza nti buli kasasiro gw'otwala mu kooti nti oyajja kuba evidence kooti esengejja negamba ono inadmissible tugire wano bitwale ate nesengejja negamba nti kituufu ono ye admissible evidence so kooti ejja kusengejja etubuulire admissible evidence emwawule ku inadmissible etugambe nti ddala kino kyali bwe kiti oba ono bamuwaayidde oba ono ye mukyama n'olwekyo abakulembeze mu kaseera nga kano nkuzaayo baali badde babuuza bintu biri magic questions nti omwana aliwa juni yessaawa no twali badde tweraliikirira nnyo famire eyo ne bateetema because they can cause grievous bodily harm to each other mu famire mulimu abawagira Hajjat nti mutuufu mulimu abawagira Hajjat ye mutuufu tubakumakuma tutya ne tulaba nti no abantu bano tebeetema they can be patient enough to wait on the court tukola tutya okulanga ab'ekyalo bwe baali babeere kubanga ekyalo kyennyini nakyo kiri divided mulimu abaga nti Hajjat Zurah mutuufu ate Hajji naye mutuufu ekyalo nakyo kiri divided bw'ogenda ku kakiiko ka chairman w'ekyalo ekyo akakiiko ako kabaako abantu 9 abamu bali ku sayidi ya Hajjat Zurah abalala bali ku sayidi ya Hajji gwe baasiba nti yakwata omwana abakulembeze essaawa twali badde omulimu gwaffe omunene kulambika kutangira bizibu biyinza kuva mu musango guno guleme kufuuka security matter guleme kufuuka security threat tuleme kulaba bye twalabye nga bigenda maaso ku NASA twali badde tusenga so si kukuma muliro mu bantu nti oyo mubbi oyo tategeera ono kino omuntu omutuukirivu ku nsi taliiko ate mu nsi ya Mungu eno tobakaniranga nnyo muntu kugenda wala tokikola olekanga ebitongole ebivunaanyizibwa nti biramule weetegereze okuba ebituli ng'osinziira ku bali kye bakuwadde tinedda naye ate lwaki kino kooti yakibuusizza amaaso kyovolanga bulijjo abantu baloopa n'emisango ne gumusinga n'ajulira ate oluusi gy'ajulidde ne bagamba nti agwe gwasingidde mu junior court ye mutuufu kubanga omuntu wasobola okubaawo ekituli kooti kyetatunuulidde oba wayinza okubaawo omuwaatwa gwerese emabega n'olwekyo tulinde ekooti ekole omulimu gwayo nvumirira buli mukulembeze nalabye ensereko ng'atiisatiisa abantu atiisatiisa omukyala tigwe nnyabo okenaakukwata kogenda mukola kinsi si gwafugirwangale ogenda mukola ki bwe wamusangayo ku kooti lwaki kyewamusuubiza okukola tewakimukola kati njagala mbakubuulire mu bannayuganda ekisookera ddala nze mu musango guno sayidi eyange bagiyita mazima obulamu bwange sikwenyakwenya muntu sirimba siwaaniriza nze bya kisiru nze nkubuulira mazima obulamu bwange neddira kulimba akabbiro kukwenyakwenya
Abantu abamu temumanyi meaning ya linnya lyange. Nameere tekitegeeza nameere. Nameere ge mazzi ameere nga bw'ogatunulira olaba ekiri wansi. President Museveni musajja munyankole naye yannyonnyola erinnya lyange. Twali mulwale nannyonnyola abantu erinnya lyange tekitegeeza. My name means transparency. Utunula nga kyolaba kyekyo. What you see is what you get. So nze sibuukira biwenda. Nze siripira boda nti ekigaali kiyise wano buli muntu ekyo kyabuukidde. I don't just follow like a fool. No. I don't follow like an idiot. I ask why. Oleeta ekintu nembuuza nga kyatandika ddi kibaddewo kitya. Nze olunaku lwe nayogeddeko ne Hajjat Zurah namubuuziza ebibuuzo namwe mwenna abalekaano bulekano bye mutamubuuzanga. Abawuggana obuwogganya ebibuuzo gyebiddi by'oyinza okubuuza Hajjat Zurah n'akankana. Naye nabimubuuzizza n'ensika eriyo ne mmanya nti wano tulina problem. Ne mmanya nti tulina obuzibu mu nsi. Guteekwa okufuna conclusion. Kubanga gulimu ebintu bingi era avumirira omuntu ayagala okutangira omusango ogwo obutagenda mu maaso. Ate bannayuganda kambabuulire ebyo byonna bye mulaba bakola omukazi bamubuukira baagala okumukuba baagala omumukola ki babimukola kuba tusemberedde amazima. Guno omusango gugenda kuba mwangu tegugenda kusukka myezi 6. Gino emisango gye mumanyidde egirwa mu kooti n'ofa ne bakusikira ne yakusikira n'afa. Nedda ssebo guno omusango gugenda kwanguwa ngulaba musango gugenda kwanguwamukko. Mulina ekizibu abantu abavuma Hajjat Zurah mumanyi musiru. Mwattu empima buli muntu alengeza Hajjat Zurah ne mumukunkumula ne mumuyisanga ekitagasa. Omukazi oli mugezi mu nsi muno otyanga omuntu omugezi eyeefuula omusiru. Okawulidde? Abamu tuli bagezi ng'era tetwefuula basiru. Bonna nze nedda ndi mukazi mugezi era sikukkiriza nze kunfuula ebyo byonna by'oba oyagala kunfuula. Naye mu nsi muno otyanga omuntu omugezi nga Hajjat Zurah naye nga yeefuula musiru. Ayambala hijabu noga kino ekikazi kiri wano tekirina nnyo n'omulaba nga ali defenseless. Si musiru. Kunnasa poliisi kyali gitwalidde eddakiika ezitawera 10 okumutuukako. Naye yatambudde n'agendamu nga naye akimanyi nti n'aba mu training weebali. Akakasajja akabadde mu saati enjeru akabadde kaleekaana ennyaka akasaamirira nga lubaala abuliddwa waatuula. Wabaddewo akabadde mu saati enjeru kaasaamirira bwe kamubuukira bwe kakola ki kamukubye n'oluyi vidiyo nga kamukubye oluyi tugirina. Mukulu yonna gy'olimanya oli sijja kuga nti tugenda kukwata oli mukwati. Tetukkiriza muntu yenna kugajambula muntu nti olwokuba yalupya omusango mu kkooti kankibangwize. Ne bwana ba Hajji Mwizira nga bamuwadde beyiro nga bamutadde kakalu ka kkooti singa baba bamutadde kakalu ka kkooti. Tetukukkiriza kumulumba omukoliko fujjo. Ne bwaba Hajjat Zurah ne bwabeera mu witness ne bwabeera omu ku bajulizi oba wa kukyalo oba wa family oba ne obeera buli obwana okuwala okuli ekyana bambi ekiwala ekyali kyambadde ebyekisiraamu ekyagamba nti kyayo taata yakwata ate ne kimala kikazi kyatu ne kikyusa nti baatukaka abo baana agoma bujje Mungu abasaasire. Essaawa eno buli omu kyayagala kyabakozesa bali mu kutya bali mu confusion. Oyo omwana ennaku gy'alina alaba muganda we ali mu mawulire bamukwata bamugamba yogera bino abalala bamugamba kulabira takoze bigezo bya senior fu. Ne bwe tuwulira nti oyo mwana gw'olumbye n'omukolako effujjo tujja kufuna. Tokkirizibwa mu musango guno nawuliddeyo n'ababadde beewerera state prosecutor. Musaatuuke empola kuba abantu kye bali tebakyetimba ku mitwe. Gwe tolowooza nti bw'otambula mu Kampala oba mu Masaka buli muntu kyali atambula akyetimbye wano ku mutwe nze nti nze gundi. Ojja kumaanyuukira mu muntu osaatuukire mu muntu. Ogwa mu buzibu bw'onaanyumiza bazzukulu bo banyumiza abaana. Mukome obuze bw'okutiisatiisa abantu. Abakulembeze abayingi. Oba wayita mukulembeze mukyala Nakiwala takyali minisita w'abavubuka. Florence Nakiwala Kiyingi is not the goddamn minister of children and youth affairs. Minister w'abaana n'abavubuka bamuyita Balamu Balugaali. Mukyala Nakiwala yali minisita yava mu DP n'ajja mu NRM ne bamuwa reward. Najja ne waffe Bukomansimbi mu kuleta Masaka abantu ne bamukuba akalu. Bubi nnyo nno. Ne bamufuula senior presidential advisor ku baana n'abavubuka. Naye Madamu Nakiwala, with all due respect, stop commandeering Balamu's job. Lekera awo kuyisa olugaayo mu Honorable Balamu. Akola emirimu gye procedurally and systematically nga standing operating procedures wezimulagira mu mirimu gye. Aye naawe n'obuukira n'oduumira gy'oli mu nnyumba yo gy'otudde oli atuula ku Ministry of Gender gy'akolera emirimu gye. N'awandiika amabaluwa naawe ebiragiro.
naawe n'osinzira ku mitala gy'osinzidde n'otandika okulagira ti kino please we shall not accept case. Don't commandeer someone else's job. President Museveni musajja mugezi ddala omulimu yagugujjako mu kabineti n'akugobamu n'aguwa bbala. Yasooka n'aguwa omukyala oli yafa minisita gwe baali bawadde obwa defense, omukyala bambi yafa juzi ow'ekisolo gwe yasooka okuwa omulimu oyo mukyala Mateke muwala wa honorable minister Mateke. Omukyala oyo tala yali minisita ne bamumuza omukyala bamuwa minisita nga ye minisita w'obuvubuka n'abaana. Ate mu bannayuganda kambabulira abantu abateemulisa be bakoze nnyo. Success honorable Sarah Mateke za registeries mu office ye nga minister w'abaana n'abavubuka n'abo abakolera mu mataala tebazi registeringa. So don't undermine someone else's office. Honorable Walugahare is the Minister of Children and Youth. Let the man do his job. Nalabiwa babadde bagala n'omukubengalo mu maaso. Naye honorable n'ayimirira ku magulu ge n'abaga nti nedda awo weeyingiza mu kitali kikyo, awo weewummuse, awo ddeeka, awo wummuda. Badvise aba president. Badvise aba president. Ekifo n'ekyo kya makulu. Badvise aba president. Ekifo kya senior president advisor. Kifo kikulu era kifo kya buvunaanyizibwa. Era tubyetaaga. Era badvisors abakola. Kumanyi mu buli kifo mubaamu abatakola tulaba ne mubasomesa mulimu ba ghost teacher nga tasomesa. Ne mubasawo era waliwo be bagogombola obugumbuzi nti lwaki mu ddwaliro tobeerayo. Ne muba minisita mulimu abakola n'abatakola. Ne muba MP mulimu abakola n'abayisa obuyisa ebivu. Ne muba senior presidential advisor mulimu abakozi n'abatali. Ng'ensi yonna bw'etambula. Omulimu ogwo mukulu. Era ba advisor full figure ne mukyala Nakiwala emirimu gye mukola nga mugikola mu butuufu. Mugende mu maaso mugikole. Naye bino bye mwatandise ebyokwagala okusekeeterera kooti. Ebyokutiisatiisa omukyala eyaloopa omusango mu kooti. Ebyo ebintu bikyamu nnyo. Era nze nkubuulirako Junior mirundi ntaamale. Naloopa dde omusango mu ofiisi ya president. Era abakyala abo baabayise ku lwokubiri lwa wiiki ejja ssaawa 8 tugasimbagane. Baabayise mu buwandiike era mu butongole akakiiko akakwasisa empisa kaabayise. Because this is contempt of court. Eno contempt of court. Nabagambye abajja mu gy'empola ndi mulala muko. Kusanga nga kubalazalwo n'enkuga nti munnange olina okummanya, olina okunjagala era mpaana nnyo, nze sikolera ku kabampaane, ekyo n'abamanyi bamanyi. Nze ngenda na kituufu eva nti mu mazima kutombulire. Honorable. Ne mukama wange president akimanyi nti oyo omuwala mukambwe ate ebituufu kwatambulira naye akimanyi. Ne bw'oba wabizibu wano Masaka nkubira essimu n'ambuuza wamma gwamanyi okwogera amazima mbuulira. So nze ebyange amanyi nti oyagala mazima come to me. Amanyi nti oyagala katemba kuwaaniriza kukwenya wacha wewe. Obadde ombuuza biki? Honorable wabaloopyewa full figure ne mukyala Nakiwala Kiyingi. Ddamu kawa. Bantu n'awano ampa ebbaluwa eyo. Nabaloopye mu kye bayita office of the president. Nawandiikira president wa ggwanga lino ebbaluwa eyo kopi yaayo yatambudde mu office 20 ze ziriwa. Kopi yagenze wa minister for the presidency omukyala Mire Babalanda. Kopi eyo negende wa senior council PPS to the president omukyala agulira emirimu mu makago wa president state house. Kopi eyo negende wa IGP. Kopi eyo negende wa deputy IGP General Damulira atwala crime intelligence. Negende wa Fande Magambo deputy IGP atwala CID. Kopi emu negenda mpaka ewa deputy IGP atwala operations. Kopi emu negenda ewa inspector general of government honorable Betty Kamya. Kopi emu negenda ewa inspectorate of government. Inspectorate of government kitundu. Inspector general of government muntu. Kopi emu negenda ewa general Isoke akulira anti-corruption unit. Kopi ya baluwa eyo negenda ku directorate of anti-corruption mu ggwanga lyonna. Kopi ya baluwa yiyo yoga nesala mpaka wa mama Janet Museveni first lady mama w'eggwanga. Kopi ya baluwa yemu negenda ewa mama Jessica Alupo, the most powerful woman in Uganda because she's number 2 in the country. Kopi ya baluwa yemu negenda ku polisi ye Kajjansi. Kopi ya baluwa yezizi lwaki nemenyange baluwa yiyo. Kopi ya baluwa yemu negenda to the honorable principal judge judicial. Kopi ya baluwa yemu negenda to the head of public service and secretary to cabinet mama Nachobi. Kopi yemu negenda ewa director general Iso omwami Katabazi afande. Kopi yemu negenda ewa director CMI. Oyina gw'otawulidde
Bonamba ulidde. Olina gw'otawulidde? Prime Minister gwe sitawuliddemu. Wangi? Prime Minister. A copy yagenze wa president ne vice we ne first lady. Prime Minister era kumpimba muwandiikidde. Kati walopyani nani? To be specific. Copy eno, complaint against the conduct of 2 senior presidential advisors that tantamounts to contempt of court. Ebbaluwa eroopa enneeyisa ebigambo emize enkwata y'omusango guno eyeefaanaanyiriza oba ekkakkana mu luzungu tewaliise tantamounts to contempt of court of 2 senior presidential advisors, omukyala Florence Nakiwala Kiyingi ne full figure gwempulira nti ye Jennifer Nakangubi. Copy ebbaluwa eno beeroopa era yino received copy ne office zenkugambye tekuli etanzirangamu. Office zizona zonna zanzizeemu ne zingamba nti mutuufu naffe omusango tubadde tugugoberera naye abantu abo babadde basusi. Era okukakkana secretary to the president yabayise naga nti nedda tulina okutambulira wansi w'amateeka ffenna nga bannayuganda. Era yabayise ku lwokubiri essaawa 8 tugenda kubeera ku head office of the president tutaanye ensonga zino. Abantu bonna abali mu musango guno, oba oli muwagizi, oba oli musunzi, oba oli looya, oba gwe waloopa, oba gwe baaloopa, oba oli mujulizi, mugenda kutambulira wansi w'amateeka oba mwagala oba temwagala. Temugenda kufuula ggwanga lino nti kiwangawanga kisassalala. Don't turn it into some kind of boulevard of broken dreams. No. The country is a republic governed by a president and his government. Full figure please. Obusungu olina bungi naye weefuge. Twalemeddwa okumanya kategori mutukuteeka. Abamu batandise okulowooza nti oba oli mujja wa Hajjat Zurah, obeeyo mu basajja bebe wagenze n'okumbooza, waliwo abamu abakwagalako, kutusobedde obusungu ojula okwabika n'okwabya buli kikulinaani. Obusungu obujja luddawa. Full figure, you are going to make a mistake. Nkubuulira ndi mukyala munnamateeka, ndi mukyala atya Katonda, ndi mukyala principled. I'm one of the most principled people in my age gap. Full figure nkubuulira ogenda kukola ensobi. Ate waliwo abakuteza akatego sirina nnyo bwe nnyinza kutuuka kunkulabule mukwano bajja kukusiba. Waliwo akatego ke bakuteze naye mu nnaku zino eziddako. Full figure genda mpola weegendereze. Ate munnange abantu abategeera ku bbaluwa ne badduka ku office of the president abalala ne bakuloopa nabo bangi.